Ochalaba programu ojala. Akayimba akabadde time after time by Cindy Elopa. Mbagala nnyo tukyagenda maaso nga ndi messages. Ndi musanyufu nnyo olwa Dokasi obugambo bwandazo okubanga njogerayo oba n'ebikolwa byaŋŋambye okubanga nkola ki nga nkola ng'omwana omuwala munaye nange ndi muntu bako omuntu gw'owulira okola ki bakubanza ndayika nakola ki bivaamu tukyagenda maaso mukwano kansomeko ku messages emu oba bbiri osobola okuba nga tukola ki tuva mu ddiiro wabula nsaba n'enkya oba onoosobola okuba nga okomawo onoosobola nsaba busabi kinasoboka kubanga abantu bakyakwetagano message nziraba baŋŋamba oyo omukyala n'enkyakole ki ayogere Is it okay? Neyanziza nnyo mukwano neyanzeke ono ye Katende Charles Peters agamba naye bukedde mubeere feya bakiwandiika wanti omusajja yalina okukwana bira nnono mbuno omusajja yalina okukwana omuwala ali kusaidi yange mbadde manyi agambye nti bakiwandiika wanti omusikazi alina okukwana omusajja alayika omusajja ono mutuufu abuuzisa bukedde mbeerefe naye naffe twebuuza bwebuuza kubanga kubeereyo omuntu nakugamba mage ekintu kino kituufu nolino gye naleeta ebbaluwa ye n'agamba mage mbuulira nina omusajja gwenjagala naye nkole ntya anzita nkubya amameme then tutyanjulira ensi nesobola otwa amagezi yayongerayo ng'agamba abawala bangi beegomba nnyo abasajja era okukakana nga babakwanye n'olwekyo si kibi kubanga nabo beegomba nga ffe abasajja bwe twegomba ate nabo baagala okufuna ku ssanyu owulirayo kiwulikika kitya Okay, Dokas, nsaba ompeereyo ensonga nga bbiri tutere tuve mu ddiiro ensonga bbiri nga tunabazoogerako lwaki omukyala alina okubanga akwana omusajja ng'amwegombye nyawo nti oluusi abakazi tugenda nekituluma notuuka n'okumenyeka omutima tugamba nti gundi andisappointi nzi naye nga kikulumira eri kati oyinza okuba olina omuntu gwe weegomba naye nga buli w'omulaba n'omuntu omulaba nekikuluma naye nga totwalanga mukisa kwogerangako naye nga kikulumira muli kati ensonga esooka omuntu yanditotte omukisa ogwo neyeeyogerako nga ye ensonga yange eyokubiri yandibadde nti ng'omwami oli bwe yagambye nti kyawandiikibwawa omukazi nti abasajja be balina okukwana nti naffe tutwale omukisa ogwo naffe tubeeko kyetwogera eri abasajja nti nga kati nti omukazi asobola okukeera ku makya n'agenda n'akola n'abakazi naffe tutandike oba abaatandika mbatumira nti tuukirira oyo gw'oba osimbye olabe wekinaabeera kubanga nti nkeera nengenda nenkola n'omusajja nokeera n'okwegamba kyogezaako gamba mwenkanonkano nga bwe kiri nti wali mwenkanonkano then nawano kibeere bwe kityo ndowooza mubiwulidde Dokasi ye bwati bwagambye nti omwenkanonkano gwakola ki omwenkanonkano gwajja then kuba gwajja ate omulembe gwa .com eri emabega twavaayo ayabiise bya mukyalo naye sisuubira nti bya mukyalo n'ab'omukyalo nabo bakoze eki balabika bakyusizza mu nkola nsaba otumire ku bantu b'omukwano n'ekyo tusobole okuba nga tukomawo tutwalaganye ekintu kyaffe kino ntumira sisita wange bamuyita Faith Tarana ali awo e Bukoto nentumira ne mukwano gwange bamuyita Musa Frederick naye mutumira naawe nkutumidde nange onjagala nnyo webale kuba mukwano ng'ojja okuba gwetulaba kati n'enkya tujja kuba tukusanyukira oyo abadde Tarana Dokasi abadde n'obugambo obwomu
nebaze bembadde nabo mu studio nakatinda ku kamera Mage Namwanga ye producer wange ate Rusiba Mahadinga naye yali mu control room awamu ne editor wange ye William mpasigadde nzimaki ani umusule bulungi mbagala nnyo